ye Kawempe tulabe kyekiriyo minzani ye Kawempe kyekiriyo. Kato Muhammad ku Lubaga Road webale nnyo kuba nti otaddeko Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo. Kato Muhammad bange nti otaddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo kuba nti munange wuliriza n'abalala walobe bangambye nti musinziira wali ka musinziira wa Kaleerwe kansooke mbakone kwano tugende maaso abali Kaleerwe bamanya galiwa Kasekende Francis geyandeetedde wano mukiga ku Kaleerwe Kaseke mukiga ku Kaleerwe Kasekende Jonathan na uli Kaleerwe Nsango Godfrey uli Kaleerwe Chairman Freedom Border Stage uli Kaleerwe mwebale nnyo kuba nti muteekako buli lunaku ne mugoberera Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kakati nampuliriza katusooke tugendeko Kawempe mu ratio bwa meya tukomyiwo ko wano mu byaffe ebya Uganda minzani ku ground onako lwalero egenzeeko Kawempe katulabe kyali Omaro Magala ani Emmanuel Sulunjoji ani Latifu Sebagala tugenze Kawempe abantu be Kawempe abali Kaleerwe bayise abali genda dala paka eri Mpererwe abali mu bitundu bimwe byakyanja abali Saideri Zinamere genda dala Kawempe wali ku 5 abali Kazangola kyekiri eno ratio wa meya ku ground erieta katulabe Minzani ku ground 226 tugenda kutalaga ekitundu kyo otubuulire ani gw'olabamu enkizo ani ali mu bantu ani asinze okubakolera ani asinga okuzitowa. Minzani ku ground 226 minzani ku ground 2026 kiri kitya Kawempe yo n'okutwalizamu of course meya atwala Kawempe South ne Kawempe North akadde kano race lutegedde nti eri wakati wa Kasekende Eric Njakasi wa kibiina kya NRM mulimu incumbent meya Emmanuel Serunjeji Oweddembe Magala Omaro munakibiina kya NUP ne Alhaji Latifu Sebagala yeyita wa Kawempe impya nenga bwe mbagamba nti ennaku zino twabizza ku ground abalonzi bennyini betutuukirira batubuulire kiri kitya nga tetunuulidde nti ekibiina kinaawono kaadi oba tekyemuwe fe tugenda kaakati ku ground era nga tubadde Kawempe Field Commander bamuyita Francis Kasekende ab'e Kawempe abayiseemu katuwulire Kawempe kiri kitya. Omukulu amanya nze Kayizi Juma wano tuliruda wanduli wa Kawempe Mbogo engolo ndi ya Kawempe wennyini wano banja abegwanze ntebe bwa meya bwa Kawempe gwani gola bali n'enkizo mu kiseera kino nze ndaba Oweddembe yadde yatugobye wali ku mwala gwa ayina enkizo ayina enkizo y'amaanyi nnyo. Minzani ku ground 226 mama amanya Nasuna Sumaya wano tuliruda tuli ku Mbogo n'engolo ndi ya Kawempe nondera Mukulumba zone banja abegwanze ntebe yo wa meya wa Kawempe gwani gola bali n'enkizo mu kiseera kino. Serunjoji akyali n'enkizo. Minzani ku ground 226 mama amanya nze nakatudde Fatuma wano tuliruda tuli wa Mbogo n'engoli mulonzi wa Kawempe nondera wa Mbogo mu maaso g'essomero awo banja abegwanze ntebe yo wa meya gwani gola bani ayina enkizo mu kiseera kino. tuzaayo Serunjoji Oweddembe akyali n'enkizo. iya Minzani ku ground 226 mukama wange amanya nze Kalisa Shadif ninga ntuliruda olili wa Mbogo Kawempe n'engolo ndi ya Kawempe banja abego omukulu amanya nze Mukalazi Musa wano tuliruda tuli mu Kazangola Central n'engolo ndi ya Kawempe division ewe nonderera wano wennyini Kazangola Central banja abegwanyiza ntebe y'obwammeeya bwa Kawempe division gwani gola bali n'enkizo mu kiseera kino okusinziira ku bonna abeegwanyiza linnya lyoyo gwe gola bali n'enkizo ati omwami Magala Omaro ayina enkizo okutuweereza obulungi nga ffe abavubuka ba Kazangola. Minzani ku ground 226 mama amanya tugaleke nenga wano tuliruda tuli mu Kazangola n'engolo ndi ya Kawempe division banja abegwanyiza ntebe y'obwammeeya bwa Kawempe division gwani gola bali n'enkizo mu kiseera kino. buno obudde ffe twagala Kateregga yayina Minzani ku ground 226 omukulu amanya kinene Abdul Karim chairman abadde agenda okuddako nenga wano tuliruda tuli mu Kazangola n'engolo ndi ya Kawempe
nondera mu Kazangola Central. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe division gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Mu kaseera kano Latifu teyandibadde mubi naye ate yafuze nnyo. Gwani gwolaba kati alina enkizo mu kiseera kino. Sirina gwenda banja. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Amanya bampita Paafu. Nenga wantuyudda. Kazwangola wa. Nenga olondera mu Kawempe. Mwenyini nze ndi mutuuze na waamu. Bangi abeegwanyiza entebe y'omubaka wa mmeeya gwani gwolaba alina enkizo eya Kawempe. Enkizo eyo yennyini okugirabira ddala. Enkizo eyo nze ndabira ddala nga yali gisaanya alina kuba Latifu. Latifu yalina enkizo. Yalina enkizo. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Manya Sugamiza Paafu. Wano tuyudda wa? Wano tuli mu Kazangola. Nenga olondera mu Kawempe. Nondera wano wennyini Kazangola. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Enkizo ye Latifu. Latifu alina enkizo. Latifu alina enkizo. Minzaani ku ground 226. Minzaani ku ground 2026. Mbagambye nti ku mulundi guno twagitutte mu bitundu bya Kawempe. Race yamaanyi wakati wa Emmanuel Musoke Serunjoji ye Emmanuel Serunjoji ow'eddembe incumbent mayor. Alhaji Latifu Sebaggala yaliko mbaka wa parliament w'ekitundu ya Kawempe ya Mambuka ne munnakibiina kya NUP Wuma Lumagala. NRM ina Mukasekende Eric nenga osyagenda maaso n'okulabika nti owulira banna Kawempe balowooza ki ani ayina ground wano katongere okuwulira abalala. Omukulu w'amannya? Amannya tugaleke. Nenga wano tuyuludda. Tuli Kazangola. Nenga olondera mu Kawempe. Kawempe. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Alina enkizo mu kiseera kino bikyali awo webito. Nenga gwe tuweeyo omu gwolaba alina enkizo. Alina enkizo ndowooza amagala wumala oyo. Alina enkizo. Ewe mba ndaba. Minzaani ku ground 226. Maama amannya? Amanya Bujune Agnes. Nenga wano tuyuludda wa? Tuli Kazangola. Nenga olondera mu Kawempe. Nondera wano mu Kawempe. Wano wennyini wendi. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Bakuwa ddembe. Serunjoji yalina enkizo. Bava w'eddembe ye. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Sa Isaac. Nenga wano tuyuludda wa? Tuli mu Kazangola. Nenga olondera mu Kawempe. Mwennyini. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe division gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Wendaba alina enkizo. Ani? Alina enkizo mu bonna. Haji Latifu Sebaggala. Alina enkizo. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Serumed Muhammad. Nenga wano tuyuludda wa? Kazangola Central. Nenga olondera mu Kawempe. Yesebu. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Engule eyo bagikwase Haji Latifu Sebaggala. Alina enkizo. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Begasale. Wano tuyuludda wa? Kazangola. Nenga olondera mu Kawempe. Wano wennyini se. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Haji Latifu Sebaggala. Alina enkizo. Atwala mu maaso. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Amanya nze Sonko Benjamin. Wano tuyuludda wa? Tuli Kazangola. Nenga olondera mu Kawempe. Nondera wano Kazangola Central. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya bwa Kawempe gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Esaawe sisobola kuvaako omwami Alhaji Latifu Sebaggala yalina enkizo. Oyo tagenda kujja kunoonya wabula agenda kutuwa saaviisi ze twetaaga. Minzaani ku ground 226. Gwanyiza obwammeeya bwa Kawempe gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Mutuufu Serunjoji yalina okuddayo. Ate alina enkizo. Kusinziira. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Amanya Katende Badudini. Nenga wano tuyuludda wa? Tuli Kawempe Wambogo. Nenga olondera mu Kawempe. Ya tulondera Wambogo ku primary. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya gwani gwolaba alina enkizo mu Kawempe. Alina enkizo mu Kawempe nganze ndaba Haji Latifu Sebaggala Sengendo. Alina enkizo. Alina enkizo nze nganze. Minzaani ku ground 226. Omukulu w'amannya? Sakuja Muhammad. Wano tuyuludda wa? Kawempe Mbogo. Nenga olondera mu Kawempe. Dala. Bangi abeegwanyiza entebe y'obwammeeya gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino. Keza nze nyiza giraba oba magala bumalu. Alina enkizo.
Minzani ku ground 2026. Minzani ku ground 2026 embeera nga bweri ekawempe. Abalonzi bennyini ab'ekawempe nga bagenda maaso n'okuleka nti batubuulira. Gamba otya Dr. Kayima wali etulabe wamwe obawulira. Kawempe tuli wammwe era nga tuli mu lwesi obwa meeya Haji Latif Sebagala Sengendo Umaru Magala. Then Emmanuel Sulunjeji oweddembe enkambenti meeya okuvuganya awo wekuli niwankubadde mu lwesi eno muyinza okubaamu abantu abalala. Kakati nga bw'owulidde enkambenti meeya alabika nga akalulu akayina naye katwongere okuwulira abalala. Omukulu amanya Yasini Saabwa Wanfielda tuli Kawempe Mbogo ngolondera mu Kawempe nondera Kawempe se banja abegwanyiza ntebe bwa meeya gwani golaba alina enkizo Magala Umaru alina enkizo alina enkizo kubanga lwaki alina enkizo ku nsonga eri yali alina okujja n'atajja alikitegeeza nti wajja ku mulundi guno asobola okuwangula entebe eyo. Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya Wampita Buyendo Umaru ninga Wanfielda tuli Kawempe Mbogo olondera mu Kawempe nonda mu Kawempe wano wennyini banja abegwanyiza ntebe bwa meeya bwa Kawempe gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino ligenda balina enkizo ye Haji Latif Sebagala alina enkizo yaine basingako bonna. Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya bampita Sesanga ninga Wanfielda tuli Kawempe Mbogo ninga olondera mu Kawempe wekiri ssebo banja abegwanyiza ntebe bwa meeya bwa Kawempe gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino alina enkizo mu kiseera kino ffe tetuva mu sayidi ya Nuupu gwe babadde kaadi ku sayidi ya Nuupu banja abaagala ya Nuupu kati bali basatu gwe kwani Umaru yalina enkizo yesebo. Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya yenze ali ninga Wanfielda tuli Kawempe ewambogo ninga olondera mu Kawempe essebo era ku muzikiti gwennyini gwolabe wambogo banja abegwanyiza ntebe y'obwa meeya gwani golaba alina enkizo alina enkizo yandibadde Magala naye tetunnamanya kibiina ni gwe kigenda kuwa gwe nga gwani golaba mu bonna abo mu bonna Magala gwendaba yalina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya Zampita Salongo Nasa ninga Wanfielda ano Kawempe Mbogo ninga olondera mu Kawempe terevu banja abegwanyiza ntebe y'obwa meeya gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino mu budde buno mu myaka gye tulina egyo emito abasajja abookya kati obwongo lwa Magala Umaru be balina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya amuyita Hasani Wanfielda tuli mu Kawempe Mbogo ninga olondera mu Kawempe yesebo banja abegwanyiza ntebe y'obwa meeya gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino Serunjoji Emmanuel yalina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya nze tusuubira Daniel ninga Wanfielda wano Kawempe Mbogo ninga olondera mu Kawempe londera mu Kawempe banja abegwanyiza ntebe y'obwa meeya bwa Kawempe gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino Latif Sebagala oyo alina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya Matiya Kasaja Wanfielda Mbogo Police naye olondera mu Kawempe yesebo banja abegwanyiza ntebe y'obwa meeya gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino Latif Sebagala alina enkizo yesebo Minzani ku ground 2026. Kamanga amanya nze Lukanga Muhammadi Wanfielda mpererwe naye ng'olondera mu Kawempe nze sebo banja abegwanyiza ntebe y'obwa meeya bwa Kawempe gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino Magala Umaru yalina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya Mukibi Joseph Wanfielda mpererwe naye ng'olondera mu Kawempe nondera mu Kawempe banja abegwanyiza entebe y'obwa meeya gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino ngenda kuwa Magala Umaru yalina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya ali Kimala Wanfielda mpererwe sebo banja abegwanyiza entebe y'obwa meeya naye ng'olondera mu Kawempe nkulondera mu Kawempe banja abegwanyiza entebe y'obwa meeya bwa Kawempe gwani golaba alina enkizo tuwe Magala yalina enkizo Minzani ku ground 2026. Omukulu amanya Wanfielda mpererwe naye ng'olondera mu Kawempe esebo banja abegwanyiza entebe y'obwa meeya gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino oweddembe Serunjoji oweddembe Minzani ku ground 2026. Minzani ku ground 2026 Kawempe lwesi y'obwa meeya kati
banaye okusooka nerabika ng'ennemye okulangirirwa olwaleero eno minzaani yaleero erabika ennemye erabika ennemye ani mwe muwulidde ani asinga muwulidde ani sigenda girangirira eno munyongereyo ennaku nsooka enjirabe but ate gennyina kati magala wumalo race yagivuddemu Field Commander Francis Kasekende Kawempe yabaddeyo ggulo kati ate gennyina essaawa eno magala wumalu race ali out nga bwe yava mu kalulu kuba MP magala wumalu race yunaji agivuddemu era n'eddoboozi lye limaze okuntuukako wano matovudu alineetedde wano nti omukulu race agikoze eki kasooka mpulire magala wumalu ono akitadde Kawempe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ampuliriza ono ye magala wumalu magala wumalu yennyini katubuulire race agivuddemu oba nedda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi magala Umaru owe Kawempe nate nzize nvuddeyo okutegeeza eggwanga nti nvudde mu lwokaano lw'obwa meeya w'eggombolola y'e Kawempe nga era amawulire bwe gaasoose okusaasaanira emikutu gimukwatira wala olw'ensonga ezitali zimu. Ensonga esooka tuliwo abantu bangi naye ate tewali aseseetuka ate nga tulina ensonga ennene ey'okulabika nga tukwata obuyinza bw'eggwanga nga tuyambako pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okulabika nga tumwanguyiriza omulimu era nga bwe navaayo luli nenva mu kalulu ka Kawempe ey'amambuka ku luno njagadde nfuuke ekyokulabirako wadde nga mu kalulu kano nze mbadde nsingamu amaanyi okuwa abantu ekyokulabirako kubanga buli kifo twagalako omukulembeze omu oba kandidate omu era ngenda kuyambako nnyo mu process eno eya harmonization ey'okutabaganya abantu naddala nga tutandikira ddala mu Kawempe okubalaga nti ebintu biba byakwerekereza kubanga ensonga ennene weeri twagala kulabika nga tuteeka pulezidenti waffe entebe. Ampuliriza magala wumalu omu ku bakandidate of course betubuuzizzaako ku bantu b'e Kawempe era ng'owulidde kumpi yabadde asinga okuba n'obuwagizi mu lwesi eno y'obwa meeya akalulu akavuddemu nga bw'owulira ayogera. Ntebe kyekigendererwa ekisooka era kyekigendererwa ekinene kati bwe tunaasigala nga twerumaaluma nga tugamba nti tuzze ku bifo ate bye tuba tuteekako fokasi kiyinza obutatukola bulungi ng'ekibiina ate nina n'emirimu emirala gye nina okukolera ekibiina mukimanyi bulungi nti okutalaaga eggwanga pulezidenti waffe mulimu munene nnyo nina emirimu egitali gimu gye nina okwasaganya mu kalulu ako kennyini so awo nsinziiridde ne ŋŋamba nti kanfuke ekyokulabirako nve mu kalulu kano mukyalimu n'abantu abalala bangi era mbakoowoola nti osobola okutuula ne munno oba osobola okuvaamu n'ogamba abakulembeze nti abanaye nze olwokaano nduvuddemu kisobola okwanguyiriza akakiiko k'ebyokulonda okulabika nga buli wamu kafunawo kandidate omu awo nno bwe tunaakola ekyo bannakawempe bazze bansaba era mukimanyi bulungi abantu b'omu Kawempe nti buli mukulembeze avudde naddala mu Kawempe eno ey'amambuka okuviira ddala mu 2021 waakiri mulinako ettaffaali lye namugattako. Ataddeko Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo kati ebyo ebigambo bya wumalu magala of course ebirala tunaaba tubifuna abadde candidate w'amaanyi mu kalulu kano ak'e Kawempe era nga bw'owulidde ground ebadde mu ffe balinga nnyo naye akalulu akavuddemu nyina gentegedde naye gwo kangaleete ku Mande inshallah nyina gentegedde ezimu ku nsonga oba oli awo
zaatayogedde zenjo babuulira ku Monday inshallah naye nga akalulu kano akavuddemu Umaru Magala. Kakati kitegeeza nti ekibiina kya NUP wano ku bwa meeya kisigazza abantu babiri e Kawempe, that is Emmanuel Sserunjogi incumbent ne Haji Latifu Ssebaggala. Kyokka era gennyina galaga nti newankubadde NUP bano ababiri tennalangirira waliwo gwe batagenda jjuwa ng'akootakoota mu galumonde kwabo ababiri abasigadde. Magala okuva mu lwesi ekibiina kye kimanyiiko ebyo nja bikubulya ku Monday naye olwere nti ku bano ababiri abaliwo kati abasigaddewo Emmanuel Sserunjogi incumbent mayor ne Alhaji Latifu Ssebaggala bagamba nti yagabwa da bagigaba da nnyo. Wabale tuwuliriza Empala FM ekolera omuntu wa bulijjo Kawempe ebyammwe byebyo. Eyo yebadde minzaani ku ground 2026 mu program The Inside Story nga twetegekera 2026 tugenda kutuuka mu kitundu kyo. Minzaani ku ground 2026 Manda Mobile